mbaniriza nembebaza okubanga mutwegasseko olunaku lwa Sunday omwezi tugutambudde omwaka 2022 nze Ssentongo Frederick Lugombo gyesinzira okubeera ng'otulaba naawe atuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu ebya Uganda ebitali bimu buli lwe mbaako ekitundu kyentumira nga baga nti naffe lwaki totukoonako kati kantumire mwenna abali mu ggwanga erya Uganda naye nga nnyongera okwebaza abali mu bitundu ebyesudde Kampala omuntu akubira essimu ng'ali Mityana nagamba nti tulaba Lugonvizi show obwo nakubira essimu ng'ali Luwengo nakubira essimu ng'ali Isingiro nakubira essimu ng'ali Kabale nagamba mwami Lugonvu siva ku Lugonvizi show wabweru wa Kampala nammwe abali mu Kampala mwebale nnyo mwebalire ddala nenjagala okwebaza bannyinaze ne baganda bange abava mu mawanga ag'ebweru nga balaba Lugonvizi show ne mudda mu Uganda kadata ak'okwegayirira ak'okusoomoozebwa ne musigala nga mugamba nti ebisigadde bigaane eza TV zibule naye data wa Lugonvizi show tulina okubeera naye mwebali nnyo mwebalire ddala n'abali mu mawanga ag'ebweru abali mu mawanga ag'enjawulo mwebalire ddala okubanga temuva ku Lugonvizi show olunaku olw'eggulo twabalaze estate empya eya Mpigi Gayaza akatundu ako bakayita Gayaza naye ng'owetirawo Kalagala oba tunatuuka na bulungi Kalagala wowetira ku mukono ogwa kkono kilomita nga 2 zokka okuva ku main road eya Masaka eya Kampala Masaka highway wewo estate empya eriwo abaana ab'enjawulo abantu ab'enjawulo baguze baguze naye nga tukyalinawo plots endala eri abo abagamba nti njagala wenteeka amaka gange wali suitable for residential eri abo abaga nti njagala nga nsobola okuba nga nteekawo famire yange nteekawo amaka gange nzimbe ennyumba yange ey'amaka ojja kubanga weeyagalirawo nnyo kubanga wali so quiet wali calm ate nga amakubo agakutuusayo si bye bino ebyokugamba nti akakubo akabatwalako eko emmotoka emmotoka ogireka ku kkubo waggulu noononya kusulirako entebe ku mutwe emmotoka etuuka ku lujja luno paakinga n'oweta n'okuweta fuuti 5 ku 10 za bukadde 8 n'ekyapa kyako fuuti 5 ku 10 za bukadde 8 obubalibwa mu seconds 3 kamu 2 3 4 5 6 7 8 obukadde 8 n'ekyapa kyako ng'ofuuka landlord ku ttaka lyo tuli Mpigi ye estate empya gye tulina ku lwaleero abagiguzeemu bagiguzeemu sivadde disappointed in fact neebaza mukama nti 99% ku bantu bonna abalambula estate za Lugonvu bagenda okuvayo nga baga nti kansasula olwaleero ne mubaamu nabaga nti naagiraba bulwa naga nti mwami Lugonvu naagisangayo mwebale nnyo mwebalire ddala ate twebaze mukama okubanga abasobodde okugula poloti ezo ate mukama agenda tukwatirako jjukira nti eno ye estate yaffe esoose mu kalulu akatuweebwa aba Luwengo General Hardware akalulu kajja kuba ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno mu bantu abaguze ettaka mwezi guno ogwa Gatonnya akalulu ka Gatonnya kagenda kubwa nga 28 omwezi guno gwennyini ogwa Gatonnya mwe tugenda okumanyira ani agenda okuba nga asitukira mu busawo bwa sementi 50 ani agenda okusitukira mu busawo bwa sementi 30 ani agenda okusitukira mu busawo bwa sementi 20 era bwe tukubira tuga nti gundi gwawangudde nti gwawangudde manya nti gwe Namukisa asitukidde mu kyapa asitukidde mu nsawo za sementi kubanga baatuwa omukisa nti buli mwezi tugenda kubanga n'akalulu ak'enkomerero mwe tugenda okulonderangamu randomly okwatamu bukwasi ne bwe mubanga mulimu amannya 6 okwatamu bukwasi noga nti gundi ani gwolonze asooka okulondebwamu erinnya erisooka okulondebwamu agenda kubanga atwala obusawo bwa sementi 50 erinnya eriddako okulondebwa agenda kubanga atwala obusawo bwa sementi 30 erinnya eriddamu okulondebwa agenda kubanga atwala obusawo bwa sementi 20 bwe busawo bwa sementi 10 ogwo omwezi nga gugenda nga tulaba omwezi oguddako n'omwezi oguddako bw'ogula ng'oyingira akalulu akati weekitiibwa ekigenda okubeera naye nga bitambula bulungi. Oh my God, sinza kwerabira baana bandaze love. Baana bandaze okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala. Twayogera ku nsonga tugenda kukola ebintu ku Lugonvizi show, tugenda kufuuka brand, tugenda kufuuka ba pioneer, tugenda kufuuka ba ambassador. Bangi bakikkiriza. Abamu ne bagamba nti mwami Lugonvu kigenda kutambula kitya. Twayogera nga ngende Kasanda. Ne tugamba tugenda kwekolera essomero eryaffe. Naye nali ngezaako okulaba can it be possible nsobola okutambula nammwe naye abantu bampeereza message mu inbox nga bagamba mwami Lugonvu tugambe lwotandika
ffe tuli kitundu kuggwe tugenda kwekolera essomero eryaffe tujatandika ne primary bwe kinaakwatayo tutandike ne secondary era mu kaseera kano nga tuteekateeka nze nagambye kanoonya akasente contribution yange ejja kuba ya ttaka nze kanoonya akasente nja kuwaayo ettaka analeeta ez'obusawo 10 analeeta ez'obutaano anaagula eza desiki 3 analeeta ez'emifaliso 5 kubanga ligenda kuba lya kisulo class standard tetugenda kusaamu nanka bawala baga nti taata kiki ogenda tukola yes lya kisulo omwana ayingira ttamu ng'eso etandika afuluma ttamu ng'eggwa kuba tunaalizimbira bbanga ki naye tulina oddizimba ate eriggwa ate abaana baffe basomeremu naffe nga tuga nti eryessomero tulinako omugabo eryo lyolaba ng'olumirirwa ekintu nga ne school fees ozisasula oga nti kansasule omwana wange asomere watuufu tewali byaggamba nti kinedda tujja kikola nzikiriza tujja funa era kati nalabye wamu yabadde majolini aga nti bampa ogw'obufumbi naye namulabe bamukuba amagi bage abaana ojja bafumbiranga bitayidde waliwo yasabye ogw'okubeera metroni mugenda ofuna emirimu waliwo yasabye ogw'okubeera metroni waliwo yasabye obwaddoosi no tebasaba busabe director of studies olina kubanga oli musomesa n'obwekenneenyezebwa kati awo tujja kutunuulira okusunsulamu akakiiko kabeere wali katuule era nabadde ndi awo Naudo Morini ng'ayingidde inbox buterevu naga nze mpa obwambasada n'ogwo ngokola ogwokunga neŋŋamba tunaabitunuulira naye nga all in all mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala enkyukakyuka n'okwagala okubanga mutambula n'obuwanguzi simanyi waliwo omukwano gwange nali njogera nenanga nti mwami Lugonvu abantu baagala nnyo ebintu by'entertainment naye tebangako na show ng'erimu entertainment nedda naye ate abantu bagiraba nze ndi ku sayidi ndala ntunuulira omuntu abadde azitowa 10 olwaleero enkya azitowa 1,000 nze missioni yange yakulaba muntu abadde atambulira mu kusangula amaziga n'ennyiike enkya mulabe ng'alina akamwenyumwenyu ku matama ye missioni yange eyo ye entertainment yange ebisigadde mbasaagala kumanya naye nga olunaku olwayo lwa Sunday ennaku z'omwezi omwezi gwa 12 ennaku z'omwezi limeka kanzike biri wano ubwongo busiimuse ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2022 tukyali mu katabo ak'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza buli lwa Sunday tubeera ffenna obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza amazima go n'okufumiitirizaako bye bisalawo bw'ogenda kuba muwanguzi era endaba y'ebintu byo n'okwefumiitirizaako n'entwala gy'obitwala okwerimba oba okwekkiriza yegenda okusalawo obwolemererwa so n'olwekyo gamba ntya tuli ku ssula ya 15 egamba nti okufumiitiriza amazima amateeka n'obuwanguzi wangi okufumiitiriza amazima amateeka n'obuwanguzi n'atugamba atya omukulu Hamis Kigundu bwe tumaliriza ekitabo kino tugenda kuddako ekitabo kya Reason as the World Masterpiece namuziga y'ensi okwetambulira n'obulamu bwaffe kwe butambulira kwefumiitiriza the way you think yegenda okusalawo bw'ogenda okubeera bwe weerowooleza mu baffeeri ogenda kubeera ffeeriya bwe weerowooleza mu bawanguzi n'okolerera okubeera omuwanguzi ogenda kutambulira mu bawanguzi Reason as the World Masterpiece katusooka tumalirize kino agamba nti ndi musuubuzi omugundeevu naye ate nakuguka ne mu mateeka era nagafunamu digiri okuva ku ssettendekero ow'e Makerere asangibwa mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda n'olw'ensonga eyo endowooza yange ku mateeka njiwanga nkozesa obukugu bwe nnina amateeka saaga kuguka nga bannamateeka abamu bwe bakola nawaayo obudde nengategeera era ngezaako nnyo okugakwanaganya n'enfumiitiriza yange amateeka ganyumira nnyo era ndowooza nti kyandibadde kirungi buli ssekinnoomu n'asomako ku mateeka waakiri ago agasookerwako n'otaferebwa ekyokubiri buli ssekinnoomu asobola okuwawaabirwa mu kkooti ekiseera kyonna oba
okugasimbagana n'omulamuzi olunaku olumu. Ndaba nga si kya bwenkanya omuntu okukeera enkya ng'agenda kusalirwa musango ng'amateeka tagategeera. N'olwekyo ndowooza nti kyandibadde kirungi buli omu n'abaako n'ekitonotono kyayiga ku bikwatagana n'amateeka ne batakukwata bujega. Omuntu ayinza okwebuuza nti amateeka gasobola gatya okubeerawo mu kitundu nga gagobererwa, sinakindi okwebuuza kiki ekisobozesa amateeka ago okukozesebwa mu kuvunaana abantu awatali kugasimbira kuuli. Kiki ekisobozesa amateeka okubeerawo ne gakola okuva ku mulembe ogumu ne gakwata omulembe omulala? Ekyokuddamu kyangu nnyo, kiri nti gakolebwa nga geesigamizibwa ku kufumiitiriza n'amazima. Abantu batunuulira embeera eriwo ne batula ne balowooza ne bava mu kulowooza ne beefumiitiriza ebyaliro n'ebirijja ne bagamba nti singa tukola etteeka lino liyambirawo eggwanga, singa tukola etteeka lino liyambirawo ekitundu. Y'ensonga lwaki muwulira abantu nga bagamba nti etteeka eryakolebwa mu 95 lye litubonyaabonya. Ntegeerekese. Agamba nti okufumiitiriza amazima n'obwenkanya oba amateeka mu mbeera zonna eza bulijjo bitunuulirwa nga basinziira ku biriwo ne bagattako bye bafumiitirizaako n'amazima, olwo ne bawa ensala y'omusango. Bw'oba tosobola kwekolako bwenkanya n'otunuulira ebintu nga bwe biri n'otakolera kuteebereza, kitegeeza olwoba oyolekedde obutaseetula wadde ekigere ekisooka mu lugendo lwo olw'obuwanguzi. Mu mbeera y'amateeka avunaanibwa taba na musango okuggyako nga gumusse mu vvi awatali kabuuza. Okugamba nti omuntu talina musango kiyina okulindako okutuusa nga obujulizi obw'amazima buleeteddwa nga bugenda kakasa awatali wadde okulekayo akakunkuna nti ddala omuntu oyo omusango yaguzza oba teyaguzza. Nga kino nnyinza okukiyita okwekenneenya amazima. Si buli mazima ge boogera nti gaba mazima. Era abantu bangi bawalanibwa, abantu bangi bakyayibwa, naye ebintu ebiboogerwako ng'amazima tegaba mazima. Omuntu asobola okukeera ku makya n'akunnyonnyola ku muntu n'owulira nga gwakunnyonnyolako amutegeera n'okusinga bwe yeetegeera, era n'owulira nga by'aggamba ge mazima. Naye twetaaga okwekenneenya ago amazima. N'omuntu anaakufera akubuulirira mu mazima, naye weetaaga okwekenneenya ago amazima omuntu gaggamba weewala okuferebwa n'okulimbibwa. Omuntu akubalira ng'alina n'ebiwandiiko nga biriko na buli kimu, n'akubalira w'ofunira ne bw'oliira ne w'okola ki, era nga ge mazima, naye weetaaga okuddamu okwefumiitiriza nti amazima omuntu ono gaŋŋamba ddala ge mazima ag'enkomeredde. Twetaaga okirowoozaako. Agambye atya? Awatali kakunkuna, akakunkuna ke njogerako sikeesigamizza ku nnyonnyola ey'ebitabo by'amateeka wabula ku ntegeera y'omuntu owa bulijjo. Akakunkuna tekasalibwawo mu mateeka, tekasalibwawo munnamateeka omutendeke oba omulamuzi, wabula omuntu yenna owa bulijjo. Kino osobola okukisalawo singa obeera nga oli muntu mukulu ategeera obulungi era nga n'omutwe mulamu bulungi. Abaali bagenzeeko mu kkooti mu misango egy'amaanyi babayita batya? Waliwo abantu be baleeta nga si munnamateeka era nga si mulamuzi era nga n'okugasoma teyagasoma, n'atuula wali ne boogera ne bawuliriza enjuyi zombi, sayidi eri ne bawuliriza ne sayidi eno. Bano ne bamala okulaga sayidi zaabwe, n'oli omuntu bamuwa omukisa ne bamubuuza nti gwe ensonga ozirabye otya? Ng'omuntu wa bulijjo nga weesigama ku ntegeera yo n'okufumiitiriza, nga teweesigama ku bitabo na lwakuba nti oli wa luganda lw'omu ku bano abavunaanibwa n'abavunaana, naye gwe ebintu obiwulidde otya? Olowooza ani mutuufu ani mukyamu? Kwe kuggyawo akakunkuna. Kyekiri kyage nti akakunkuna tekeesigamizibwa ku bitabo. Si nti alina kuba mulamuzi alina okuggyawo akakunkuna, si nti alina kuba munnamateeka okuggyawo akakunkuna, wabula omuntu wa bulijjo nga yeesigama ku butya ebintu bye bwabiraba. Omusajja ono ddala munnamateeka.
agambye atya omuntu bw'atyo bw'abeerawo mu kkooti ng'etudde asaanidde okuvaawo ng'amatidde awatali kakunkuna nti omuvunaana omusango gumusse mu vvi oba yejjeeredde awatali kyekubiira. Kati abo abantu babaleetera ffe abalaba ebintu mu ngeri ya layman's understanding ndooza yenjogerenya nti ebintu obiraba mu mbeera eyeya butasoma ng'ebya bulijjo. Kubanga munnamateeka ajja kwesigamanga ku buwaayiro buli kaseera nti akawaayiro bwe kati kagamba kino bwe kati kagamba kino, naye twekanga ng'oluusi amateeka gano ge beesigamako nago gaakolebwa abantu abataamala gasoma, ago ge babeera batuwadde kubanga gabeera mapya ne bagasaawo. Kaakati twetaaga omuntu okuddamu ga nti wadde naye ate oli tumuwedde ng'agamba bw'ati nze ŋŋamba nti yejjeerezeddwa oba gumusse mu vvi. N'olwekyo amateeka gawa ensala y'omusango nga geesigama kufumiitiriza obusobozi buli muntu nga mulamu bw'alina. Y'ensonga lwaki mu ggwanga erya Amerika abasalawo gweyo ku misango mu kkooti z'amateeka babeera bantu abo abassibwamu ekitiibwa nga be basooka okuwa ensala yaabwe mu musango ng'omulamuzi tannasalawo kyankomeredde. Ne mu Uganda weekiri batula ne bagamba balina bye babayita batula ne babagamba nti gwe ensonga oziwulidde ozirabye otya nga muntu wa bulijjo tayina. Njagala ekitabo kino tukitegeere bulungi. Omukulu ono byatusomesa si nti byewala nnyo nedda. Njagala kubaako gwe nkubira wana nnyonnyola abantu abo bwe babayita mu mateeka abatuula mu kkooti omusango nga gugenda okusalwa ajja awuliriza ne batuuka ne bamugaa nti gwe omusango oguwulidde otya? Naga nti nze okusinziira ku bwe mpulidde wadde ng'ono agambye bw'ati naye ate oli talina musango. Okusinziira ku bwe mpulidde wadde ng'oli yeewolereza naye ate nze mpulira alina omusango. Kati oyo abeera muntu waffe aba bulijjo. Bwe tunaaba tumufunye anaatunnyonnyola abantu abo babayita baani. Kaakati agamba atya okukakasa obujulizi wewa mu mateeka omuwaabi kimukakata. Ekitabo kino kigagga nnyo, tekikoma kuluŋŋamya ku byanfuna, kikuluŋŋamya ku bulamu obwa bulijjo ne kikutwala mu mateeka ne kikulaga butya bw'oyinza okwewala okusibwa ng'osibwa mu bintu ebitaliimu nsa. Abantu bangi basibiddwa naye nga tebagwana kusibwa. Abantu bangi babasindika mu kkooti ne babasindika mu makomera ne babasalira babaka emyaka bagiti naye ng'ekibasibya babuyita obutamanya. Atugambye atya okukakasa obujulizi mu mateeka omuwaabi kimukakatako okuleeta obujulizi mu kkooti obulumu oyo gwabawawaabidde okusobola okukakasa nti omusango ddala yaguzza. Mu mbeera eno n'omuwawaabirwa amateeka gamuwa ekyanya okwennyonnyolako ng'asinzira kufumiitiriza n'amazima. Olwo ne kiba nti tasobola kukeera bukeezi ku makya oba tosobola kukeera bukeezi ku makya n'owawaabira omuntu yenna okuggyako ng'olina obujulizi obukakasa by'oba omuvunaana nti gundi muwawaabira omuwawaabira naye omusango yaguza. Okutwaliza ewamu amateeka gakyukakyuka buli kadde okusinziira ku bintu nga bwe biba bitambula mu biseera eby'enjawulo nga kiva ku mbeera eza bulijjo ebyobufuzi oba ebyenfuna. Era kino bwe kibeera mulembe ku mulembe. Ebyafaayo biraga nti edda emisango bwe gyasalwanga gwe gusse mu vvi ng'akaligibwa ku kibonerezo ekifaananira ddala n'omusango gwazizza. Okugeza singa gubanga gwa butemu naawe abaagambibwa okuguzza wattibwanga buttibwa awatali wadde okusooka okwewozaako. Kakati omuntu bwe mumukwatira mu musango gw'obwenzi naye nga mumwendako oba bw'omukwata ng'ali ku muka musajja n'oli omusajja nga muga nti naawe genda ku mukyala woono naye edda bwe kyabeeranga nga bw'obba nga omutemu ekibonerezo naye tumutte. Kaakati agamba bw'ati
Oluvannyuma abazungu bagunjawo enkola ey'amateeka kati egobererwa eyatondawo ebintu nga gama nga okusooka okuleeta obujulizi nga tonnasingisa muntu musango oba okumwejjeereza era nga kino olabirawo nti baakikola nga beesigama ku mazima n'okufumiitiriza n'ekigendeerwa ekyokumalawo obutali bwenkanya. Abantu bangi baabattanga naye nga babattira bwemage. Okiwulira? N'agamba nti okwekenneenya mu butonde. Amateeka agafuga ebitundu eby'enjawulo gakolebwa nga geesigamizibwa ku byetaago by'ebitundu ebyo omuli ebyekuusa ku mbeera eza bulijjo. Ebyenfuna teekako ebyobufuzi nga beesigama ku kufumiitiriza n'amazima. Abazungu baatuuka ku lukalu lw'omuddugavu Africa naddala no mu ggwanga erya Uganda baabagawo etteeka nga liruŋŋamya ku misango egigwa mu kkowe ery'ebikolwa eby'akalogo kalenzi lwa nsonga nti tekyali badde kyangu kufuga baddugavu nga tolowoozezza ku mazima nti bakkiririza mu bulogo. Etteeka lino baaliteekawo nga lyoleka bulungi omuntu azizza omusango nga gwekuusa ku by'akalogo kalenzi bw'ateekeddwa okuvunaanibwa mu mateeka kubanga baakimanya nti mu Africa gye bajja abalogo be baana baliwo ne bagamba nti twetaaga okubateerawo etteeka erigenda okubaluŋŋamya singa tukwatira mu bikolwa eby'akalogo kalenzi ovunaanibwa otya? Lyali litya? Lyali litya? Etteeka lino baaliteekawo nga lyoleka bulungi omuntu azizza omusango nga gwekuusa ku by'akalogo kalenzi bw'ateekeddwa okuvunaanibwa mu mateeka. Engeri y'okuwaaba n'okwewozaako sako ebibonerezo ebiteekeddwa okuweebwa omuntu singa omusango gumukka mu vvi nga n'ekimu ku bibonerezo kwali kugobwa mu bitundu. Omuntu oba akusanga nga oba ne bakulumiriza nti olimu embeera ey'akalogo kalenzi, olimu embeera ey'okuloga banno, olimu embeera ey'olusezisezi nga baga nti kaakati noonya ekibanja ewalala tukugobye mu kitundu. Y'ensonga lwaki mu biseera ebyo singa omusango ogw'ekikulu ekyo gwasinganga omuntu yasindikirizibwanga ku mpaka n'agenda anoonya ekibanja awalala nga bwe gwali mu musango Salvatore Obuki nga binkana ne ssaabawolereza wa gavumenti. Musajja ono nga mugezi nnyo ate ono simumanyangako gwali gutya. Nga basinzira kufumiitiriza emisango egy'ebikolwa eby'akalogo kalenzi bwe gyatandika okwesigama ku bujulizi awo kyatandika okkaluba okakasa ensonga zino okusobola okuvunaana omuntu olw'obulogo. Ekyokubiri, omuntu bwe yagobwanga mu kitundu yaggyibwangako eddembe lye lyonna ery'obuntu erimuweebwa ate mu mateeka. Olwo n'atandika okuboolebwa ekitiibwa eky'obuntu ne kimuvaako, eddembe lye ery'okuba n'amaka n'alifuuwa mu ŋŋombe ng'ayisibwa ng'ekyokuttale era nga takkirizibwa kwetaba mu bantu balala bonna kubanga bakuzuddemu obulogo. Eyo y'ensonga lwaki ssemateeka yeemalirira ku mbeera bwe zityo ng'ayita mu kawaayiro namba 2 akagamba nti singa etteeka lyonna libanga likontana oba okutyobola ssemateeka olwo libeera befufululufu, ekintu ekituzzaayo ku bukulu bw'amazima n'okufumiitiriza. Singa weekenneenya ekintu n'olaba nga tekikola makulu, ekyo manya ebiseera ebisinga nti kibeera kikyamu. Ne tugenda ku kigambo obwenkanya. Kyakyogerako ki? Eno y'ennono y'amateeka eyeesigama ku bwenkanya mu butonde era ng'esibuka mu kufumiitiriza. Mu ndaba yange ng'omuntu Hamisi Kiggundu nnyinza okugamba nti obwenkanya kye kitegeeza okwenkanyankanya nga bino byonna byeyolekera ku ngeri gye butunuulirwa nga bwenzirako okunnyonnyola. Okay, n'atugamba bw'ati ku kisooka. Obwenkanya kuba kwenkanyankanya. Singa ennamula y'omusango eba yeesigamiziddwa ku bwenkanya, ekyo kigifuula ennambulukufu era esinzidde ku mateeka. Mu kufuna obuwanguzi, omuntu ateekeddwa okubeera omulambulukufu mu nsonga zonna.
mu bulamu ng'asinziira ku mazima nti asobola okugaggawala ng'ayita mu ebyo by'ategese singa amala n'abiteeka mu nkola. Ne tugenda ku bwenkanya obw'amateeka oba amateeka bukola ku muntu nga ssekinnoomu mu kunnyonnyola okw'amangu. Kino kitegeeza nti buli muntu alina okutoba n'ebibi bye anti guluma yaguzza. N'olwekyo amateeka tegajja musango ku muntu omu ne gaguteeka ku mulala okuggyako mu mawanga agaayonooneka. Amawanga agaayonooneka ebyo bisangayo. Omuntu tasobola kunenyezebwa wadde okukola ekibonerezo ekiweereddwa omulala singa abeera nga si yazizza omusango. Maama wo oba taata wo kabeere ng'akwagala atya talina lukusa kukola kibonerezo kyonna ku lulwo singa ozza omusango. Tosobola keera ku makya noga nti omwana wange mwagala nnyo mu kifo ky'omwana wange musibeemuuze. Era gwazizza omusango ye gwabonaabona n'ekibonerezo kyo guluma yaguzza. Enziku teruma kundi apaana. Kaakati kyekino kyakunnyonnyola. Mu ntegeera ey'amangu amateeka tegasobola kukkiriza muzadde kugenda mu kkomera akola ekibonerezo ekiweereddwa mutabani we singa omusango gumukka mu vvi ne bw'aba nga kiyandiyagadde. Kati nno bwe kiri ne ku buwanguzi n'okulemererwa. Okuwangula oba okulemererwa musaalaba gwo gw'oteekeddwa okwetikka ng'omuntu kubanga bubeera buwanguzi bwo era n'okulemererwa bwe kutyo bwe kuli. Bw'obanga ebintu by'okola biganye nga ggwe tewali agenda kunenya bazadde bo. Tosobola kwekwasa mbu maama teyanteekerateekera. Tosobola kwekwasa nti taata teyanteekerateekera. Buvunaanyizibwa bwo okwerwanako okulaba ng'otuuka ku ekyo kye weetaaga. So si buvunaanyizibwa bwa muzadde wo. Bw'aba kwatirizaako weewaawo. Bwe tudda mu mateeka okukwatiriza ku mwana kwe kumulungamya n'okumuzzaamu empisa ng'omuteekateeka okumukuza. Omugambe nti okubba kibi, okuwemula kibi, ettemu bbi ye katala ly'omuzadde. So si kutuuka nga bakusibyaga nti musibeemu nze. Apaana. Obwenkanya tebuwakyanya muntu kukozesebwa n'ataliyirirwa oba kukosebwa n'ataliyirirwa. Kino mu bimpimpi kitegeeza nti buli musango guliko ekibonerezo nga na buli kirungi ekikolebwa bwe kiriko empeera. Mu bulamu omuntu tasaanidde kumala gakola bintu fa kabibe ebituufu oba ebikyamu nga talowoozezza ku kiyinza okuddirira. Guno nno bwe guli ne ku buwanguzi oba ne kuwangula oba okulemererwa. Kyosiga kyogenda okukungula. Okukola ennyo kweyolekera mu buwanguzi n'obunafu bweyolekera mu kulemererwa. Okukola kw'ennyo kujja kweyolekera mu buwanguzi n'obunafu bwo bugenda kweyolekera mu kulemererwa kwo. Anoonya obwenkanya naye ateekwa okuba omwenkanya. Anoonya obwenkanya naye ateekwa okuba omwenkanya. Kino kitegeeza nti bw'oba oyagala amateeka okukweyimirira mu nsonga yonna naawe oteekwa okubeera ng'amateeka ogassaamu ekitiibwa. Toyinza kufera bantu ate n'oddukira eri amateeka nti gakutaase ku bantu be wafeze. Gagenda kukubonereza. Bwe gutyo bwe guli ne mu kisaawe ky'okufumiitiriza n'obuwanguzi. Bw'oba oyagala abalala okubeera abalungi gy'oli naawe kola ki ekimu gye bali, beera mulungi gye bali. Abantu tebakwagala naye gwe obaagala. Abantu tebakuyamba naye gwe olina gwe wali oyambye. Abantu tebagaba naye gwe wali ogabidde ani. Abantu tebawa naye gwe wali owadde ani. Tulina ebiseera ebisinga ebintu ebimu okubitunula ne twefumiitiriza. Weekokkola abantu naye bolowooza tebakwekokkola. Bw'oyagala bakuyise bw'oba oyisa abalala bw'oyagala bakuyise nga bw'oyagala bakuyise. Bw'oba oyagala baagala abaana bo naawe yagala abaana ba banno. Bw'oba oyagala bafe ku baana bo naawe fa ku baana ba banno. Bw'oba oyagala abantu bakukyalire naawe kyala. Bw'oba oyagala abantu bakuwe naawe wa. Bw'oba oyagala abantu bakuyambe naawe yamba. Bw'oba oyagala abantu bakujjanjabe naawe jjanjaba.
kyosiga kyokungula. Agambye bwe gutyo bwe guli ne mu kiseera eky'okufumiitiriza n'obuwanguzi. Bw'oba oyagala abalala okubeera abalungi gy'oli, naawe kola kyekimu gye bali, era ekyo kigenda kusalawo ky'amaanyi mu kuwangula kw'omuntu oba okulemererwa. Ne tugenda ku namba 5 ng'agamba nti anoonya obwenkanya asaanidde obutabaako bbala. Kyangu nnyo nti bw'oba oyagala okwekuumisa amateeka kirungi obeere nga togamenya, kubanga tosobola kugeesigamako kukutaasa ate ng'ogamenya entakera. Toyinza kutemula muntu ate n'oddukira eri amateeka nti gakwejjeereze. Nedda, amateeka gayamba abo abanyigirizibwa so si abagamenya oba abanyigiriza abalala. Nedda, obuwanguzi mu bulamu bugenda eri abo abasuubuzi abakozesa obwerufu. Y'ensonga lwaki ssente eziva mu ddiiro ez'ekifere n'okumenya amateeka tezisobola kuwangaala kuva ku mulembe ogumu okudda ku mulembe omulala, olw'ensonga emirundi mingi zibaawo kaseera buseera. Omuntu yenna ng'ayaayaanira obuwanguzi obutegeerekeka era obunaawangaala asaanidde okukola bizinensi z'alimu ng'azikola mu bwerufu. Tewali muntu agenda funa ssente zibeerewo ng'azifunidde mu bufere. Abantu bobba, abantu b'ofera bagenda kaaba, bagenda kululuma. Ebiseera ebisinga ogenda kufuna emirembe ng'otegedde nti ennyumba gye weebaseemu ettaka kwerutudde walifuna mu mateeka. Ogenda kufuna emirembe ng'otegedde nti ennyumba gye weebaseemu amabaati agagisereka ssente wazijja mu mateeka oba wazijja mu bwerufu. Naye bw'onaabanga ettaka libbe, amabaati mabbe, hardware okubanja, emirembe ogenda gijjawa? Era ekyo ky'okoze ebbanga lyo gy'ozimbye ng'etemya ng'omuntu, akaseera kagenda kutuuka ekugendeko kubanga tewagifuna mu mateeka oba mu bwerufu. Agambye atya, obwenkanya butunuulira kimaze kukolebwa, si kisuubira kukolebwa. Amateeka oba obwenkanya bitunuulira ensonga eriwo mu kaseera ako so si ebiteeberezebwa. Mu bulamu obusobozi bw'omuntu ku ngeri gy'alabamu ebintu ey'amazima, teekako engeri gy'asalawo ng'asinziira ku bigenda mu maaso, nga tazze mu kuteebereza, kisalawo kinene ku mukisa gwabwe ogw'okuwangula. Ne bayita mu nteekateeka zaabwe ne baluubirira okubanga batuukako. Okugeza abantu bangi balowooza nti beetaaga kusooka kuweza ssente nga nnyingi nnyo ez'entandikwa okusobola okubaako ne kye batandikawo ekisobola okubawa amagoba amangi. Ne batamanya nti oli ne bw'aba alina akasente katono asobola okukakozesa n'atandika mpola mpola. Emirundi mingi abalina endowooza bw'etyo bafundikiranga n'akatono ke balina bakasaasaanyiza nga balindirira ekingi ekinene ekivaamu kwe kufuuka abaalemererwa. Abantu bangi agamba njagala ssente okutandikawo bizinesi, ssente nga zimbuza okutandikawo bizinesi. Ekibuuzo ekiriwo nti olinawo mmeka? Osobola okuba nga tolina kapito yenna naye ng'olina amagezi era ng'olina n'ekyoyagala. Kya buvunaanyizibwa nnyo era kya buwanguzi okuba nga tolina kapito naye ng'olina amagezi ku bizinesi gy'oyagala, okusinga okuba ng'olina ssente empitirivu naye nga tomanyi bizinesi ki gy'osobola kuba ng'okola. Okuba ne ssente nga tomanyi bizinesi gy'osobola kukola oba okyali mwavu. Kyokka okuba nga tonnafuna ssente kapito naye ng'amagezi go gamanyi bizinesi gy'osobola okukola, oba otandise okukyusa obulamu bwo n'okulaba gy'olaga, kubanga osobola n'okutandika nga tolina kapito naye ng'otandisizza amagezi go. Baganda bange bangi babadde ku ssekaziga akeedi awo mu Kampala, bayingira ekibuga nga talina wadde 10, n'alaba edduuka ly'emifaliso naganzikiriza mbeere bulooka. Nadda ku mulyango abaali bayiseeko ku ssekaziga, mukama wange oyagala akafaliso jjangu kukuguza akafaliso akalungi. Bw'akwata n'akutwala wansi buli mufaliso aba amanyi gwa bbeeyi ki. Era gwe nannyini dduuka oyinza obutanyega. Ogw'emitwalo 5 naga nti guno gwa 6. Nti nedda si 6 nti kale kola 5 mu 5. Kakati bw'ogamba nti kale mpa omufaliso ngaga nti gundi gwe nkolerawo ka lisiti kati nnyo mpandikira ku lisiti. Gw'olowooza agamba mukozi we
kumbi gwagamba ye nannyini dduuka guno nkolerayo muwe kwata no mwetaano muwe kwata no mwetaano ng'otwala omufaliso ng'asigaza etaano ngadda ku bbala nga mgatata kafaliso jangu kuguza kafaliso ng'edduuka lyali mukolera mu sirirye kyokka nga nannyini dduuka tafiiriziddwa abaana bangi nabalaba mu lockdown kankubuulire kino waliwo kampuni ekoze sente empya n'enkadde mu lockdown ya delivery ndowooza mugimanyi wano e Uganda nkakasa mu lockdown eno buli omu aguze ku bintu byayo wano e Uganda naye teyina kampuni ebikola teyina na dduuka ekyamanyi kyeyina eyina warehouse naye ebintu bijja mu maduuka malala yamanya business n'obeera wano noga nti kaakati njagala gulayo ne bwe basuuka njagalayo suuka n'obala obudde bw'ogenda okumala okugenda mu tawuni ate otuukeyo oli essuuka y'ekumi agigamba 16 oli amalako tunuulira bw'oyambadde n'akugamba 2 ogenda okunyinga moti ng'obalaba essuuka nga bagitaddeko ne price bw'ekusanyusa ng'osaba delivery oba oli awo akasimu nti ndi wano oli sayidi ki nti gireete wano ng'etuuka ng'omuwa ssente bw'omuwa ssente ng'asasula oli alinda weekend oba alinda mwezi watwala ebintu bya bukadde 7 biriwo ebikyaliwo okomezzaawo mmeka nti nzikomezzaawo mpa ebirala oli abikola tafiirwa gwe kyeweetaaga kiri kimu kumanya kyoyagala si capital osobola okuba ne capital naye nga tomanyi kyoyagala eyo kampuni ekoze sente empya n'enkadde naye ng'ebintu byetunda si byayo Alibaba eyina buli kintu nti yekikola ebintu ebijja mu maduuka na mu factories ndala n'ebireeta gwe n'otumya va ku Alibaba genda ku Amazon akoze sente naye ng'ate akolera mu kampuni z'abalala ye yazimba ekintu kyebintu byatunda si yabikola si yakola entebe si yakola TV ye yassaawo omukutu gwe yassaawo ekibanja kye buli kyoyagala ng'onyigamu eri nga bakinona era byoyagala bwe bibanga byaweddewo bakulaga nti out of stock until Monday kitegeeza baali tebeetaaga capital mungi baali beetaaga magezi nakumanya we bagenda okutandikira obaako waliwo akakutte mu ensonga yabadde atugamba nti obwenkanya butunuulira kikoleddwa wabula si ngeri gye kikoleddwa tekiba kirungi n'akamu amateeka okulamula omuntu eyabadde n'ekigendererwa ekirungi mu kutandika ekintu kyokka essira ne liteekebwa mu kaseera ebintu nga bimutabuseeko abasawo bonna bandibadde baggweera dda mu makomera kubanga abantu bangi bafa nga bali mu mikono gyabwe mu kiseera eky'okubawa obujjanjabi olumu kiyinza n'okuba nga kivudde ku nzijanjaba etali ya mutindo nga n'olwekyo buli kadde abasawo bandibaddenga mu kkooti nga basingisibwa misango oba nga bagasimbagana n'abalamuzi amazima gali nti ekigendererwa eky'abasawo n'amalwaliro kwe kujjanjaba abantu bawone si kubatta n'olwekyo amateeka gatunuulira ekyo wadde nga emirundi egimu abantu beekubira enduulu mu mateeka nga bavunaana abasawo olw'obulagajjavu singa kibanga ddala kyeyoleka lwatu nti omusawo okulagajjala kwe kyekyaviiriddeko omulwadde okufa naye era ne mu mbeera eno omuntu aloopye ekyamaanyi kyayinza okufuna kwe kuliyirirwa tewatera kubaawo bibonerezo bikakali ate era buvunaanyizibwa bwe okumatiza kkooti nti ddala omusawo yabadde n'ekigendererwa eky'okutta omuntu we oba nti ddala yakoze obulagajjavu nga busobola okuviirako omuntu okufa omuntu okubeera n'ekigendererwa eky'okutuuka ku buwanguzi kimuwa embavu n'obumalirivu so nga ku ludda lw'okulemererwa wabaawo obunafu mu kulowooza abantu abasinga obungi abaavu obuwanguzi babutunuulira nga ekyamagero era balowooza nti si kyangu omuntu okutuuka ku buwanguzi olunaku lw'onaakeeranga ku makya n'ogamba nti abo baamala abo bakikola batya ebyo byabo ebyo si byaffe ffe munnange ate ffe bannakunkunya edda buli muntu gw'olaba ng'ali ku buwanguzi keera ku makya weebuuze nti yali atya emyaka 10 emabega keera ku makya weebuuze nti yali atya emyaka 20 emabega obugagga si kyamagero
kitundu ku bulamu bw'omuntu singa akikkiriza. Bw'onaatandika obbulaba ng'ekyamagero ogenda kukkiriza nti si buli muntu nti afuna ebyamagero era okkirize nti si buli muntu nti agaggawala. Obwenkanya butambulira wamu n'okukkiriza oba okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kino kitegeeza nti singa okola ekintu mu mateeka ky'oteekeddwa okukola era bwe kityo bwe kitunuulirwa nti okikoze mu mateeka. Mu bulamu waliwo ebintu bye tuteekeddwa okukola okusobola okubeerawo. Ogeza tewali agenda kubanga akutendereza olw'okuba olidde emmere oba nti olabiridde abaana abeweezaalira, era toyinza kusuubira mpeera olw'okuba okoze ekintu ky'oteekeddwa okukola. Abantu abamu ab'endowooza ennafu batera okufundikira nga balemereddwa kubanga bwe bakola ebintu bye bateekeddwa okukola basuubira okufuna empeera oba okubatendereza. Abantu bangi bawulira nnyo nga nti ne batasiima, abo abantu tebasiima nga nakola kino. Mulimo ki ogwali gwakuleeta okukola? Mu ndagaano gye mwakola mwalimu nti bw'onaakolanga bw'otyo tunaakusiima. Kaakati abasinga obunafu bwaffe we bubeera n'omaliriza nga weekyaye kubanga oyagala bakusiime, naye ng'okola mulimu ogwo era otuukiriza buvunaanyizibwa bwo. Omusajja okulabirira omukazi ewaka tolinda kusiimwa, okusiimwa nnyongereza naye oli ku buvunaanyizibwa bwo. Okuweerera abaana oba omwana akusiimye batakusiimye kimuseemu ng'omutendeka mpisa, naye okuweerera abaana buvunaanyizibwa bwo katala. Kaakati abantu abamu ab'endowooza ennafu batera okufundikira nga balemereddwa olw'ensonga nti bwe bakola ebintu bye bateekeddwa okukola basuubira okufuna empeera oba okubatendereza. Waliwo n'abaana abamu abawanduka mu masomero nga balowooza nti bwe basoma kiyamba bakadde baabwe obuwumbatuutu. Bano bwe bati bamala kukula ne banoonya emirimu kumpi bwoya kubaggwa ku ntumbwe, olwo ne batandika okwejjusa lwaki baazanyira mu misomo, anti obutasoma buluma bukulu. Oyinza okugamba nti okuwangula oba okulemererwa kuba kusalawo kwa muntu. Sayidi emu okuwangula kuba okulemererwa okulinako ettoffaali ddene. Ettoffaali erisookera ddala erisalawo okuwangula kuliri mu ggwe. Ettoffaali erisookera ddala erisalawo okulemererwa kuliri mu ggwe. Gw'alina okulisa we lirina okulaga. Bw'okwata eri okulemererwa ogenda kuzimba kulemererwa. Bw'okwata eri obuwanguzi ogenda kuzimba buwanguzi. Okukeerewa kusaanyawo obwenkanya. Kino kitera nnyo okukozesebwa mu mpaaba y'emisango nga bagoberera obanga ddala omusango guwaabiddwa mu budde oba kikeerezi, okusobola okusalawo oba gugobwe oba guwulirwe. Waliwo n'enjogera egamba nti okukeereya obwenkanya oba olinnyegere mu kkubo ly'obwenkanya. Mu Luzungu gye bagamba nti justice delayed is justice denied. Kwe kugamba nti singa oddukira mu kkooti ng'oyagala eyimiriza omuntu ayagala okumenya ekizimbe kyo, kigasa ky'omulamuzi okuwa ensala ye ng'alagira ayagala okumenya ekizimbe ayagala okumenya ekizimbe ayimirize enteekateeka eyo kyokka ng'ennyumba yamaze dda okumenyebwa. Kubanga ensalawo y'omulamuzi yakeereye. N'olwekyo okukeerewa kulemesa obwenkanya. Mu bulamu bwe kituuka ku buwanguzi oba okulemererwa, obudde ensonga ya nkizo nnyo, takulimba. Ng'okozesa okufumiitiriza n'okwekenneenya amazima ku bikoleddwa oba ku bikwetoolodde, kyandibadde kirungi omuntu n'akola okusalawo okutuufu era nga afaayo ku budde. Kino kyeyolekera nnyo mu butale bw'okusiga ensimbi. Enteekateeka ennungi mu kusiga ensimbi nga buli kimu okikola mu budde kisobola okukutuusa ku buwanguzi mu ngeri y'emu, ng'okukeerwa nga tofuddeeyo na kufumiitiriza bwe kisobola okuba nga kikuviirako okulemererwa. Ensonga ezitambulirako obwenkanya zeezo eza bulijjo ezisinziira ku mazima n'okufumiitiriza nga zeesigama ku bulamu obwa bulijjo.
zajjawo nga zisibuka ku kuyaayaanira ensala y'emisango ennambulukufu nga yeesigama ku bwenkanya mu kkooti z'amateeka ziri 12 naye nga 9 ku zo nsobola okuzikwanaganya n'obuwanguzi omuntu yenna bw'asobola okutuukako oba okulemererwa. Amateeka gagoberera mazima na kufumiitiriza bwe gaba gateekeddwa mu nkola nga n'olwekyo omuntu yenna asaanidde ebibiri ebyo obutabisuula muguluka bw'aba waakubanga atooka ku buwanguzi. Waliwo ebintu ebimu ebikulu mu mateeka ogeza omuntu tasobola kuvunaanibwa mirundi 2 ku musango gumu nedda. Singa otwalibwa mu kkooti omulamuzi n'akusingisa omusango ogw'okutemula omuntu era n'akusindika mu kkomera, bw'omalako ekibonerezo n'osanga omuntu oyo nga mulamu kyokka n'omuttira ddala ate toyinza kuddamu kuweebwa kibonerezo lwa kutta muntu oyo kubanga oba wakikola dda. Ono omusajja atugamba bino munnamateeka, wuliriza akantu kano mbadde nesikafuddeeko. Singa otwalibwa mu kkooti omulamuzi n'akusingisa omusango ogw'okutemula omuntu era n'akusindika mu kkomera, bw'omalako ekibonerezo n'osanga omuntu oyo nga mulamu kyokka n'omuttira ddala ate toyinza kuddamu kuweebwa kibonerezo lwa kutta muntu oyo kubanga oba wakikola dda. Bwe bakeera ku makya ne bakusiba kubanga wasse lugonvu ne bagenda n'omalako ekibonerezo kya myaka oba 10 oba 20 n'ogenda okudda nga lugonvu mulamu gwe baakusibira n'okwata akakumbi n'omutta, omusajja agamba toba na musango kubanga baakusiba dda nti wamutta, kakati omuttidde ddala. Kyokka ebiseera ebisinga kyenzikiriza wadde siri nnyo munnamateeka, singa bakuvunaana olw'okutta lugonvu era n'osibwa ate omuntu omulala oba ow'oluganda lwo n'asanga lugonvu n'amutta, nzikiriza ate bamusiba, kati abo banaatutaputira. N'olwekyo amateeka gagoberera kufumiitiriza n'amaanyi g'okufumiitiriza. Singa ntandika ogeraageranya amateeka ku mazima n'okufumiitiriza nnyinza okwekanga nga mpandiise ekitabo kirambe ekikwata ku ebyo amateeka n'okufumiitiriza. Zino ndowooza zange ng'omuntu nzeesigamizza ku mazima n'okufumiitiriza era ng'omuntu. N'omuntu waddembe okukkaanya nange oba obutakkaanya nga kisinzira ku nfumiitiriza ye. Naawe yakulekera libati eyiyo ku ndaba y'ebintu. Ekitabo kino nakiwandiikira ennaku 6 zokka. Lwa nsonga nakiwandiika nga nsinzira ku ngeri gye ndabamu ebintu eyeesigama ku mazima. Ekitabo kino kye tusomedde ebbanga yakiwandiikira ennaku 6 ne wiiki teyaggwako ng'agamba nti lwa nsonga yali yeesigama oba yali asinzira ku ngeri gy'alabamu ebintu eyeesigama ku mazima. Naye buli omu waddembe okwesalirawo okutwala byempandiise oba obutabitwala, naye nze ebintu mu mazima bwe ntyo bwe mbiraba. Yagamba nti byawandiise ye bw'alaba ensi n'amazima bw'agalaba. Mugamba ekitabo tetukimalirizzaayo. Naye katulabe biki ebyali mu kufundikira kwe. Eyo ya ssuula ya 16. Agamba nti nga nfundikira omuntu azaalibwa n'ajja mu bulamu bw'ensi eno nga talina wadde akantu. Ffenna kye tuyaayaanira mu bulamu kwe kubeera abakazi n'abasajja abawanguzi, okuggyako bannaffe abaazaalibwa wakati mu buwanguzi nga buli kimu kyabagerekerwa dda nga bakabaka ne bannaabagereka, abalangira n'abambejja. Abasigadde gye tuli olugendo lwaffe olw'okutuuka ku buwanguzi lujja n'okusoomoozebwa kungi ssaako emiziziko. Wabula nze nga neesigama ku mazima n'okufumiitiriza obuwanguzi ngamba nti butandika naawe ng'omuntu ssekinoomu era nga bukwetaagisa okuba omulungi mu kufumiitiriza ng'omaze okusengeka enteekateeka n'enkola okubeera ow'obuvunaanyizibwa olina ebiruubirirwa era nga obitunuulidde. Tova ku mulamwa. Tova ku mulamwa era ng'oli mugumiikiriza, owuliriza
okolagana n'emikwano emirungi, oli mwetegefu okuyita mu matigga nga bw'osonyiwa era nga bwe weerabira, wezzaamu amaanyi era ng'oli mumalirivu mu buli ky'okola. Ab'ennyumba yo nga bakuwagira emisoso gyonna egy'obulamu omuli embeera eza bulijjo, ebyobufuzi n'ebyenfuna mu kitundu kyo nga bitambula bulungi, nga buli ekikoleddwa oba ekikwetoolodde kikusobozesa okubeera omuwanguzi. Ekisembayo, ffenna twetaaga omukisa gwa Katonda. Eno y'ensonga enkulu mu byonna. Omusajja ono yassa obwongo mu bigambo bye, kyokka n'akugamba byakugambye, n'agamba nti ekisembayo ffenna twetaaga omukisa gwa Katonda mu buli kye tukola. Ne bw'onaakola otya nga tolina mukisa gwa Katonda, ne bw'onaaba ne kapita atya nga toyayanidde mukisa gwa Katonda, oyinza obutatuuka gy'olaga. Obuwanguzi tebubeera bwa ku ssowaani, era n'ekitabo ekitukuvu ekya Korani kigamba omusajja anaalyanga ku ntuuyo ze. Omulungi atulaba. Omulungi atulaba. Ndi mu kwetegereza ekitabo kino, obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza, kyawandiikibwa Hamisi Kigundu n'agamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Emabega nassaayo bye yassaayo, kyawandiikibwa, kyasunsulibwa era kyakubibwa Hamisi Kigundu. Atandikidde ekitabo kino mu makati nga gye twatandikira tewaliyo osubiddwa bingi. Nenja kugamba nti genda ku masundiro g'amafuta aga Shell ogenda kufuna ekitabo kino mu Luzungu ne mu Luganda gyebiri. Gw'ayagala Oluzungu ojja kifuna, eby'Oluganda gyebiri. Osobola okgenda ku maduuka oba kuzisa maduuka oba zi supermarket eza Queen's Supermarket ojja kusangayo ekitabo kino. Queen's Supermarket jazisanga ku bizimbe bya Ham Towers e Makerere, Ham Shopping Grounds, Haruna Towers ojja kisangayo n'ebizimbe eby'enjawulo. Ne muzi bookshop ojja kusangayo ekitabo kino. Eyatandika naffe ekikeerezi tukimaliriza olwaleero. Nzikiriza nti ku Sunday ejja bwe katale girya tujja tandika ekitabo ekipya ekya Reason as the World Masterpiece. Obuwanguzi mu nsi eno namuziga yaabwo yonna bagiyita kufumiitiriza. Ebyo bw'onaabitegeera ensi ejja kwanguyira. Muganda wange, munzikirize mbasiibulire wano. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, neebaza mwena bwe tutambudde olugendo lubadde oluwanvu olw'okubanga tumalako ekitabo ekyo. Ate bwe tugenda okutandika mu maanyi olugendo lw'ekitabo ekipya ekya Reason as the World Masterpiece. Ate ebirimu byo tubyetaaga nnyo n'okusinga bino, kyokka nga n'ebiri mu kino tubyetaagira ddala. Mbaagaliza ekiro ekirungi.